Bannarotary ne Rotaract Club y'e Bwerenga badduukiridde abatuuze b'e Bwerenga mu byobulamu bwe bategese olusiisira lw'ebyobulamu. Abatuuze mu bafunidde obujjanjabi obw'engeri zonna ssaako okukeberebwa endwadde ez'enjawulo ng'ez'amannyo, amaaso, pressure, sukaali, ulcers, endwadde z'obukaba, emisujja egy'enjawulo, okugema, okukebera kkookolo n'ebirala. Ku bantu emyaka byonna ku bwereere wakati nga babadde bakwataganya ne Minisitule y'ebyobulamu n'aba Mild May Uganda. Abantu abasukka mu 5 be bajjanjabiddwa mu lusiisira luno ku St. Stephen's Church e Bwerenga ng'endwadde ya ulcers, omusujja gw'ensiri n'endwadde z'obukaba naddala mu bakyala bye bisinga okutawaanya abantu b'e Bwerenga nga babaddeho okukebera akawuka akaleeta mukenenya. Okuwa abakyala abazita ebyetaagisa n'amagezi ku ngeri y'okwekuuma n'omwana gwe babeera naye kussa okugaba omusaayi. Akulira pulojekiti ezikolebwa aba Rotary Club y'e Bwerenga, Sali Ali, atubuulidde ekigendererwa kyabwe okuyamba abantu abali mu kitundu kino nga wano yeegatiddwako bannarotary abalala ab'enjawulo. Twasalawo okuba nga tujja okuba nga tutuusa obujjanjabi eri abatuuze b'e Bwerenga n'emirirwano olw'ensonga nti Rotary Club ne Rotary Club y'e Bwerenga tuli club ezina neighborhood eziri ku myalo. Abantu kye tugamba omulango oli abantu babeere nga bajjumbira enteekateeka west ez'obwereere naddala okujja okwekebeza n'okubuulirirwa kubanga bw'obanga weefuddeko omuzungu agamba prevention is better than cure, oba okwekebeza amangu n'otegeera ekikuluma kisinga ate okujjanjaba. Twasazeewo ne tujja wano e Bwerenga tukuŋŋaanye bonna abali mu neighborhood. Services zino nga tuziwa abantu za bwereere nga kitwagala okulaba nga tu living in harmony with our communities. Ne tukola kyonna kitusoboka okulaba nga abantu betubeera nabo betuwangala nabo fena tuli balamu. So tugezaako okubatuukirira lumu mu mwaka, tukwaka kikola kuno mulundi gwa kusatu nga tukikola mu kitundu kye kino tusobole okubatuusako ebyobujjanjabi. President wa Rotaract Club y'e Bwerenga Kiza Sudi agamba ekitundu kino baakirondamu olw'okuba nti kiri kumpi n'ennyanja ate abatuuze bazibuwalirwa okufuna ebyobujjanjabi olw'amalwaliro ga gavumenti okubeera ewala. Ensonga lwaki twalonda ekitundu kino nti kiriraanye okumpi n'ennyanja ate nga we tumanyi nti ebitundu ebiseera ebisinga ebiba biriraanye ennyanja baba n'obwetaavu bungi era tebaba na malwaliro gali kumpi. Tubakubiriza ebintu byonna omanya nti kisobola okuleetera obuzibu mu mbeera y'ebyobulamu mubeere nga mubyewala mwekebeze. Eky'omukisa omubi eddwaliro lya gavumenti erutiri okumpi liri wala nnyo na wano, ne private eziri muno buklinikisi obutono koze eddene eryandibadde erya private ye Kisubi Hospital naye eri walako ne wano. Kati ekyo kitegeeza nti abantu b'omu kitundu kino beetaaga obujjanjabi. Musawo Sarah Namyalo omu ku bakulembeddemu okujjanjaba abantu bano alina amagezi g'awadde bannabwerenga okusobola okwewala endwadde ezisinga okubalumba. Abantu kye tubadvayizinga kwebaka mu butimba bw'ensiri, buli kitanda ky'omuntu kibereka akatimba k'ensiri akalimu eddagala erigoba ensiri, then okulongoosa mu maka gaabwe ne mutabaamu nsiko ne mutabaamu mazzi gali awo nga gali mu kintu oba nga kidiba nga tegatambula. Endwadde y'akawuka ka mukenenya era omuntu asangiddwa nayo tumugamba okufuna obujjanjabi, okugyewala, kukozesa kondomu na kunywerera ku mwagalo omu. Omubuulizi wa St. Stephen's Church Bwerenga David Sebyala asiimye aba Rotary Club y'e Bwerenga okubadduukirira n'obujjanjabi bw'obwereere kubanga amalwaliro ga gavumenti gabali wala ate agali okumpi ebisale biri waggulu. Twebaza Katonda aleese aba Rotary Club kujjako wana b'e Bwerenga ne bajja ku kanisa yaffe okujja obujjanjabi eri abatuuze ab'ekyalo kino eno. Tebasosoddeemu tebabasiraamu abo bakatuliki abantu bonna abatuuze bazze era twebaziza nnyo batalimubale nnyo. Bankebedde pressure ne banzijanja ne bampa eddagala n'ekifuba ne ssenyiga ne batukebera ne kansa w'abaana. Nze ne banzijjako omusaayi ku bwereere bampadde ne mama kiti yiino ejja kunnyamba bwe n'abantu sosimuluka buli kimu mwe kiri gilavusi obuveera buli yanziza obuyambi bwe mutuwadde. Neebaza ku byonna bye mukoze ku lw'obulamu bwaffe. Twebaza kuba matuwadde mama kiti batukebedde omusaayi ku bwereere n'obusooda n'amazzi ne batuwa. Mukama abawe omukisa. Ibrahim Sebunya,
Delta TV Amasukulumu.